Yes, alright. Check microphone. Went to okuvamba nafa ba Trouble Talents Film Production bakulembedi mu kutusaka katandika. Trouble Talent Film Production watelevu bakulembedi mu mukano tuzolekedde akatandika nga bagamba Duncan Digital Studios nabo tebabuze mu mukano tukyatandika butandisi bakayise nantabulirirwa oba the big headed daughter omwana w'omuntu omunene film by EJJEMBE nga bagamba Duncan kataala yakoze ku kamera wabula nga EJJEMBE ye muhandisi wako Gibrene Jacinta n'abeera costume designer wako nga bagamba Duncan kataala n'aba editor wako wabula nga Kasita Paul yakolera ku byentambula nga bagamba EJJEMBE ye director wako tolekedde nga bagamba Duncan kataala yakola ku sound and visual effects wabula nga Kazoba Jovan ye welfare Kasita Paul n'abeera locations manager Gibrene Jacinta n'abeera casting designer Duncan kataala n'abeera producer wako wokuntiko nga wetwagwa mu kitundu kyaffe kyasooka tukomeyo ne kapati fakokubiri episode yaffe eyokubiri eyakasinema kamenyikidwanga nantabulirirwa era nga mukano akaseera kenni wetwagwa mu kitundu kyaffe kyasooka twaleka mwana muwala Brivian agezaako okubuulira mwana muwala Namizigo nti munnange wegendeza bayaye b'ekibuga ojja kulowooza nti munnange gwe okiruddemu nnyo nti wokuba nti gwe olabe boyfriend naye kati munnaffe ffe tuluddemu nnyo ebyekibuga tubimanyi so munnange beeranga okola ki wegendeza abavubuka baakuno kakati munnange wetandikidde ekitundu kyaffe ekyokubiri tulengera mwana munenzi Kazooba agezaako okuba nga apepesa kyana kiwala kino Namizigo abaako engeri gyakigamba mu ngeri emu kakati munnange olaba otya olunaku lwa wiikendi ne tuba nga tuconnecting kakati munnange njaba nkukoonako tulabe nga tukola ki tukwasaganya munnange kale munnange siiba bulungi tujja batulaba omanyi mwana muwala nga yamugudde kakati erudda nga tuvuddeyo tukomawo wano erudda tulengera omujamaika awamu n'omuki n'omumerika bebalasita abakola combination ey'obusima combination ey'obusuma ne mwana sooka ombulira akalimu kajjo kabadde stede wakalabye otya mwana nze wenziriga ddiru zange mwana ate mwana akalimu kabadde kaddala nnyo kabadde kiriya ate obakakubyemu emitwalo 5 nze mwana nenkivaamu bebasuma bakuno bebayaye bakuno tugenda maaso kakati luda zireeta mwana munezi Kazooba y'omu ku ba company members ba board of directors abakabiina kano akabasuma munnaffe ye Kazooba kwe kujja abasaleko erudda mwana tazanyira mu pulu yange tomuwa leka nze nkimalemu kwe kujja naye abe nga akola ki akasambamu mwana akwadde osambemu ate kati ogenze kusuulayo white olina amagezi mwana totegeera nze onsetingidde kiriya nze mwana ogunsuulireyo nze mba nfunamu kiriya mwana nkuwadde kyonkubira ate gwoyinza byono nakirabe mwana nja kukuteekamu layiti mwana mwana leka nze nja kukuteebera kiriya kakati ludda mwana mulenzi Kazooba ayagala bategeeza abategeeza nti munaye kulunase n'omulamwa mulamwa ogw'enjawulo mwana sitole ekidiru kijagala tusomera musooka otuliremu naye diru ya maali ya sente kiki mwana kati omanye kiriwo kali kamazale kwali ku dduuka wali ogamba wali ku lusotwe kati okimanyi nti munnange akamadamu ako namaze dde okakola kyo kakwasaganya era nga tulina appointment ku weekend ku lwomukaaga kati sooka olindeko olinamu ku sente gweyagala za appointment story kyo oyagala twewolako mwana oyinza obanga akawala kakwagala mu maje ate munabeffe ebyamaje tetuyina nnyo kati mwana bakyale bange mukiraba engeri kyemuli bannange temuisobola kunjiwayo njagala tube nga tukikwasaganya mumbeererewoko nze njagala wali kaŋŋamye nkakwoneko kati kabe nga kakonekitinga wali tugendeko out okitegeera mwana kati munange kati nga nze CEO w'akabiina kano Kasiita egenda mu maaso
kakati oba oyagala tugende out kitegeeza olina okuba nga olina kaddiiro kwoleese kati bw'olina kaddiiro kwoleese sente zetufuna mu kaddiiro ako zezikyo tuyambako tugende out ye chief manager w'akabiina kano abadde abagamba tugende tusooke tukubeyo kaddiiro kamu tube nga tufune za outing ng'omanyi ddiiru z'abayaaye erudda buli kaseera babeera pulogulamu zibeera muki kubeera nga bakola ki bayiriba era nga tulengera erudda nga pulogulamu zogenda outing basaze babe nga bakola ki babaako gye batetenkanya gye babyanza babe nga bafuna sente zigendako ka outing mwana mulenzi kazooba ayagala twalako kyana kiwala kakati oluvannyuma lw'ebbanga tulengera mwana muwala oluvannyuma akaseera asazeewo akomewo mu kyalo mwana muwala namizigo tulengera nga akomewo ku kyalo nga omanyi embeera y'ekibuga nka munnange omuntu afunyemu kasente yandisanya akyaleko mukyalo alabe ku bakadde be abalage nti munnange embeera simbi embeera yatereera munnange bannange kulikayo tulengera kinnamala kiwa kinnambuto nange kulikayo munnange ndabirawa kyekiriwo kakati pulaani ki munnange ffe tubeerayo nno mu kyalo kyaffe eno nsooke munnange nkutikkule munnange ate omugayi tumulabira ku nsawo wagenda olina kaveera kokka kati wowe kumyewo n'akasawo nga lwaki sikutikkula omanyi omwana omuwala abadde nga kasente kaweerako mu kyalo aba yonako byalina okwetikira abiwaka erudda tulengera senga ali okuliisa nte ye yasigazeemu endala yazinywamu amata yazitundamu fiisi agezaako kuliisa ente ye kakati munnange omugenyi akyadde munnange senga munnange tulina omugenyi erudde bannange okuvaawa bannange senga amagalo fuga engalo zo ne banaye senga okyanyinako obusungu ebbanga lino lyonna era okuvaawa gye namu okuva wagenda era ojja onzungirako olowooza nakusonyiwa bannange zijje zindye yentunudde nabagamba ye mukyala Monica mujjukire mu firimu nga Olutindo okomawo okense okumyewo mbula otugambe nti nkusanyukire nnyo ozekkola ki ye abange nakutumawo eyo gy'ova nangwererudda ye mukyala Monica mujjukire mu firimu nga Olutindo senga munange bamusonyiwe ayasama musonyiwe nga musonyiwa muki yagenda baana bange omwana gwe nabuulira nti munnange era nga wewegendereza lwaki oba towuliriza ebigambo byenkugamba bigambo olinga agamba ebigambo byenkugamba bikuyitako obuyisi ku mutwe ngaomanyi kafisi nemakafa bakamanyiddwa nga nantabuulirirwa senga yabuulirira mwana teyawuliriza era mwana muwala yakola kiwalazima ndaba nga yeesolosa okugenda mu kibuga nga takkiriziddwa munange mu kaseera kano akomyewo senga si musanyufu yadde akomyewo ngaomanyi eriiso ly'omukula waddugala libeera alaba ye senga abaako byalaba mu maaso abantu aba abakulu abo bwe baba boogedde munnange oludde oba batuukirako katonda baba baalabadde ensi kakati mwana muwala yadde akomyewo mu kibuga nti akyadde aleese akaveera naye omuzadde nga si mumativu abatakukkiriza naye saagala kunkaabya maziga kakati senga kwe kumutegeeza erudda ti mwana wange saagala onkabye maziga nti yadde wagenda kukola nembabuulirira bintu bembeera mbabuulirira njagala bibeere nga binywerera ddala muntu esooka si kubayitako obuyisi nembanga ayogera n'ente yewo kunona wali ogenda ani gwe wagamba kakati gwesooka weebuze wali ogenda ni gwe wategeeza yewe yadde wantegeeza okakasa nakukkiriza okugenda naye senga osigala olisenga munange si kunyuma naye munange mba nyina okuyiiya akasimbi wandimpuliriza kakati munange yakumutegeeza nti nga nze senga wandibadde ompuliriza naye tewampuliriza wagenda bugenzi lwaki towulira mwana wange kafirimu kamanyikiddwa nga nantabuulirirwa omwana ow'omutu omunene the big headed daughter kali ku YouTube channel ya Kyota Film Production mugamba mukyaba kadyama mwenna abatumbudde abakalaba live abaka streaminga kakade ludanga obudde bwetolodde tulengera obuto bw'okumakya tulengera obudde nga bukedde ku makya agamba kito musange moto garage Kyota betem stage abatekamo akasente okubanga films zino tuzi broadcastinga ku YouTube channel Kyota Film Production kakade obudde nga bukedde ku makya tulengera mwana muwala akutta akasimu erudda alina mukwano gamukubidde kasimu kati kyekiriwo mpulira wenna okakkanye kikyoli luddawa munnange kakati ndi eno mu kibuga olaba otya wonjiyizayo omuntu abe ng'akola ki
anyambako eno mu kibuga onfunirayo omukozi kale nfunirayo kale kyana kiwala nange nfune gwe mbeerako naye ye tasobola gwe neesiga nze nkimanyi kale yadde nnyinayo naye osenga ayinza obutanzikiriza kya kale gwe ninda nziga kwekati gwe kyoba okola ninda nja kugezaako ndabe mwana muwala alina gwayogera naye ku simu amanyikidwa nga Diiki mukwano gwe kakati erudda ng'afudde ku simu kwe kujja ategeeza kyana kiwala mwana muwala omanye ekiriwo munnange nambuto kiki buzibu ki kyomanyi tugende tukole kakati munange omanye ekiriwo lwaki tetugenda ne tukola mu kibuga kibuga nesenga anakkiriza kakati munnange oyagala ngende mu kibuga tube nga tukola okakasa senga anansikiriza tugende tukole nedda tugende tukole naba tuyinza ofuna fiizi n'akuyamba nze kakati sokola benze nze wenava wanooza senga yansikiriza nagenda bugenzi omanye munnaye omuntu ng'awugula munne omujja ku mulamwa gundi wegendeza emikwano gye tubeera nagyo niweba muganda wasobola okujja ku mulamwa naye munnange zikale yedde ongamba okukola naye nze nga senga takkiriza munnange sobola kuva wano kakati munnange g'oteesa otya tutya kakati gwe oyagala tugende mu kibuga oyagala tugende tutya awatali senga okukkiriza kwe simumanyi kakati nze omanyi ekyokugenda mu kibuga sooka mpeemu akadde nkirowoozeeko wabula munnange woba oyagala ngende mu kibuga sooka mpeemu obudde nkole ki mbe nga neerowoozaamu ndabe tulabe sikumala gapapa nti ngende mu kibuga kyana kiwala kwe kubanga kikola ki kyongera okukola emirimu gyakyo kakati tukomawo erudda mu nnyumba tulengera singa mwana muwala agezaako amukyaliddeko amubeko bye banyumyanyumyamu ogenda kuŋŋamba ki mazima ddala kakati munange omwana wange oyagala kuŋŋamba kingoza oli musanyufu kiki akusanyusa senga munange nina amawulire ag'essanyu wogawulire ojja kulya nga munnange aha senga okyali awo nze kugamba nti nafunye omusajja senga munange ng'okyali awo omanyi nti munnange nafunye omusajja tawuni mwana wange ofunye omusajja mu tawuni ganira ddala mwana wange naggaana ofuna abasajja b'ettawuni simwagala naawe senga oyo ow'omukyalo simwagala ze njagala b'ettawuni abawunya akawowo k'emmotoka naye omuntu nawunya akawowo k'emmwanyi ebyeyo senga kwegamba ogenza okulaba nga emmwanyi kyekintu kino ekyobwavu Maria senga naye mwana wange Maria nga towulira bye nkugamba Yesu wamufunye naye waabwe omanyiyo kakati kale ng'ovudde ku ekyo ofunye omusajja naye waba omanyiyo kakasa takutwalangako waabwe ye senga munange senga tantwalanga toyinza kuŋŋamba nti wafunye omusajja kakati mwana wange baamu amagezi tosobola kuŋŋamba nti wafunye omusajja nga newabwe togendanga nayo abaana bawala mwaba mutya weegendereze mwana wange wegendeza ebintu by'ekibuga bino mulungi kayanyirira bannange senga kooli omusajja gwe nyamba nange oli gayi bannange yenanyirira beautiful handsome alinga kataala agamba kiddawo nga ni kataala nkutumiddeko nnyo akutwala ewaabwe olabeyo kakati munnange oba oyagala omusajja oyo nga oyagala kitufu omwagala kakasa nti yasooka n'akutwala ewaabwe n'olabayo si kumala bavubuka kugwira abavubuka b'ekibuga b'ettawuni olina okuba nga omanye omuvubuka wakola ki wegyava olabe ewaabwe neeno omuleete genda ewaabwe omulabeko olabe ewaabwe gye bava omala neeno ewange omuleete mulabeko munnange webanga abazadde tetukkiriza teri kigenda mu maaso naye nawe bisinga okimanyi matini oli ow'emmwanyi naye simwagala nnyindo naye just kale yali ampa obusente bwe omanyi omwana nga yakayingira ekyalo yakayingira ekibuga nalaba ku life empya munnange embeera zikyukira ddala atuddemu eno yokka wiiki nga sente nga naziteeka mu bizinensi kakati munnange muganda wabadde takyasoma nga sente naziteeka mu bizinensi so munnange kyofuba olaba nga tayagenze ku ssomero leero tugende ffenna ku kibuga akole kakati munnange nze mbadde nteyasenga lwaki tetugenda ffenna mu kibuga akole ziriraamu kiddemu nani ana ku kibuga akole olaba otya bwe ngenda naye mu kibuga kibi kimu naye mwana wange ekyo toddamu kukinyegako toddamu na kukyogerako twalawo byonna byogedde kati ate n'ebirungi obisanguddewo ebyo wekka anna muveeko nviira ku mwana gwe wagenda kuwuguuka n'owuguka n'omaayuka nviira ku mwana wange nambuto omutwala bw'oba ogenda genda wekka wadde nnyo ensenga tokambuwala muleke agenda akule manyi abaana bawala bwe balowooza nti bakola balowooza bwe bategeera ennyo so nga munnange omuzadde abaako nekyalaba maaso munnange tukyagenderera maaso ne kasinema kaffe bakayise nantabulirwa youtube channel Kyotera Film Production webale nnyo abasubscribinzi senga erudda kwe kujja abeeko byatereza mu nnyumba kakati ne nambuto naye ne zimuleeta kakati nambuto naye alina ensonga ye sirugwe
toddamu kunsiruwalirako. naye mwana wange lwaki tolina magezi kati kumene namuto naye aleesa ensonga yemu yagenda mu kibuga akole mwe mubadde ki naye mwana mmwe mutegeera lwakumeka mbikolere ki bino tugenda maaso obuliddwa kiwane waka kwegamba ogenza okulaba nga sente zimbuzeewo oba anti munayisenga njagala nsome nfune fiizi leka ngende nkole kwegamba kyana kiwala munnange bakitaddemu kasunda baasi tondaba mukama nga njogera n'okitunuulira ogenza okulaba nga oli agenze mu kibuga akoze nnyo kiki kyalagawo fiizi ogenza okulaba nga mbuze nagambye ngenda kutunda emwanyi nfune sente obe nga ofuna fiizi gwe kiki otunula bundongolo okuba mbolabye afudde mu kibuga gumiikiriza wiiki gye nakuwa egwekodde ku ssomero negamba gumiikiriza wiiki weebe gweddeko njaba nga nfuna sente ogende osome teweesigulira ku bayayi b'ekibuga oyo waba yagenda kumayuka yamayuka bibye kakade lule kyana kiwala kisobeddwa anti munnangi gwe basuubiza ogenda mu kibuga akole ate munnange biyiseemu kakati ludda kaana kawala kwe kusembera namizigo kiki nambu tokaabira ki ndeka sigabangambye mugambesenga mugende mu kibuga naye bannange senga oba yabaki tatya weeraliikirira teweeraliikirira tofaayo tugenda butereefu getukomye kyogamba senga ogakasaaganidde ddala kale nze munange ogenda mu kibuga sandiganye nange njagala mbe nga nfuna fiizi kale munaye twandigeze mu kibuga n'ofuna sente kyemmanyi we tunagenda mu kibuga ojjafuna sente mu mwezi gumu nga zisasula ttaamu yonna emitwalo 80 omwezi gwe tulaba nga oba okikubye oba nga ofunye vayibu oba nga ofunye sente ezikuyamba wonna ttaamu eggweko nze nkimanyi senga tagenda kukkiriza naye munnange gendera ku magezi gange senga nasobola okugenda ne mbaako kyenjiya naawe osobola omanye munnange omuntu nga okuba munnange gwe senga tomulaba engeri gyatunuddemu senga agenze n'akambwera n'akaatuuka n'amayuka nanteekamu nekumpi kati gwe sokola wennaake neekoma wooza kinaaba kitya senga tagenza kuntemako mutwe kumakya tukeere kakati mwana kwe kumutegesa ntolaba otya kumakya we tukeera kumakya nnyo enkya kumakya tuyiribe kumakya nga senga yeebase beera sitede zewekkonderako tube nga tukola kitufuumuuka gwe teweeraliikirira toyagala kukola nze neesiga buli kimu kigenda kubanga kikola kikiggwa munnange obudde okwetolola tulingira obudde bwetula kumakya kakati erudda kyana kiwola kinambutuke kujja kisange munne waakyo kirasimeeti bali mu siniya 4 third term tasobola kukkiriza ebintu byogenda mu kibuga nze nkimanyi munnange nga wewaŋŋamba tebasobola kukkiriza ogenda mu kibuga olwansonga munnange ekibuga si kyangu oli mwana muto munnange kanga tomanya ekiriwo mariya yaŋŋambye muŋŋende enkole nange nensalawo mbu ŋŋende kale senga yagaanye naye kati nze munnange nze nsazewo nziruke teyagamba olindemu yangamba nindemu nendabanga singa aba ayiiya nga nange wenjiya netukikwasiza wamu baana batumaze nodda odduka ewamu waba mwana gwolaba senga nze mba njiyiya akasente ne senga bwayiiya tuba tusobola okuyiiya akafiizi naye lwakuba nti senga takola kitakkiriza kati olaba senga otakkiriza goloza onaabeerawo otya mu bulamu bw'ensi eno kale munange olaba nze nyina okusoma naye katoloza sente ngina zijjawa nange ndekambeeko kyenjiya mu kibuga mwana omwana wa kiraasimenti kwe kumutegeeza nti munnange wandibadde okola ki ogumira ku sengaawo kakati munaye omanye kiriwo nze njagala ngende mu kibuga bwenaakomerawo nja basanga njasanga nga era mulina we mutuuse nange nga akasente nkayinawo omanye obwavu nga webuli mu famire munnange mbeera bwetyo tumirako kumwena abasomera mu bugubi nga nakati muli successful kakati tudde erudda budi bwali wakiro sawa 10 ez'okumakyawo nga bukeerera alo sukuka sokozukuke mpolampola senga kakati tugenda okulengera erudda budde bwakire ku makya sawa 10 nemu abaana bawala bayitamu erudda sawa yagenda mu kibuga site kusooba operation kusooba tulengera abaana bawala bamakinga mpolampola nga bakola ki era oluvannyuma lw'akaseera tulengera nga bayiseemu okuba nga bakola ki balumba mu kibuga kakati erudda nga batuukidde erudda ku kakuba akayingira esite bayise eno kawempe eno kawanda matugga gye bayitidde okuba nga bayingira esite
gendesa kakati munange omanye kiriwo engoye zo tutuuke eri okyuse engoye kuba munange ezengoye zoyambadde tezikola mu kibuga tulengera erudda bayingidde ekibuga bakyusiza engoye zingira taxi kakati nga bakyusiza engoye tulengera batuuse mu kibuga mwana wala ne muganda we Nambuto ne Namizigo kyebeddira nkyakinoonyerezaako banange Dickson osiibye otya bulungi yebaleko nange olieta Dickson okimanyi nakomyawo mu city Dickson kyetwayogerako nga Dickson nga wengamba ku kyokufunira omukozi wendi jangu era waali katikati ku dduuka jangu omukozi nazze naye waali ku dduuka yanguwa mwana gwe okakasa waali mwana gwe dduuka era jangu ku dduuka mwana gwe omukozi namulesi yanguwa banange yanguwa nange twagala tumanye ludda wa firimu gye gwera eno mwana muwala bamusuubiza okujja okugenda okukola era nga munnange yazze kunoonya fiizi addeyo mukyala asome twagala tumanye firimu ki kyetegeeza nantabuulirirwa abaana bano senga yaabwe abuulirirwa kuba tuli awo munnange ntulengera musajja mukulu Dickson kyetutamanya oba Dickson oba yafuuka job manager oba Dickson akola mulimu ki Dickson kwe kujja erudda abenga anona omukozi nange siyota nno nange newola bayogera empola yako yeetagamu kyakulya kakasa ajja kukola bulungi emirimu gyagi kakati Nambuto erudda nga yazze okukola kwe kubuuza kakati tugenda kukolera ludda wa kati lwaki nze ngenda nze lwaki tetugenda ffenna okukola nze njagala kukola kakati erudda kwe kumusiibula nti munange genda n'oyo yamanyi woogenda okukolera kyana kiwala kwe kukitwale omanya abayebe ekibuga abayebe eno kaleerwe alina gyamuyisa eno wansi eno ku wansi eno kakati ate nga tezirudde kwe kusooka n'amuleetako out afune ekyokulya nga tannamutwala ku mulimu. Ladies and gentlemen, twagala tumanye oludde wa gye biggweera buterevu mutesesi n'atutegeeza nti tetusobola sukkawawo wabula tulabagane mu kafirimu kapaati mu ka episode akana bakazeeko mu firimu yaffe eno egimanyiddwa nga nantabulirirwa alina omuyizi asoma wandi bali wetegereza firimu eno mukama abankumire Duncan Digital Studios KYOTERA Film Production kotufunira mwebali nnyo mwenna basubscribinzi bakaddama mwenna mbatumiddeko nnyo bannayuganda mwenna abalaba firimu eno kimukola kyamaanyi mukama abankumire mweraba tulabagane mu episode eddako.